Ajiriko ajiraba nsanso okulaba nenkusaba nti gitambuze bampita simple. Amazima go gali nti waliwo ebitundu ebimu nga Bobi Wine ne bw'atajjaayo kubayo campaign akalulu agenda kawuuta buva. Ebifo nga Kampala ne waatalabika kuba campaign akalulu agenda kawuuta. Ebifo nga Wakiso, ebifo nga Mukono, ebifo nga Masaka newankubadde nga Masaka wali eggolu ayo yeetaaga okubeerayo Masaka kuba ye Masaka wali eggolu lyaffe. Ekimu ku bifo byenzikiriza nti yes Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayinayo ebikonge eby'amaanyi ye district gye bayita Mukono. Era ngera atwala omukisa guno okwebaza ennyo omukyala amanyikibwa nga Betty Nambooze Bakireke akoze eddimu ly'amaanyi okukola mobilization. Mobilization eno nno munnaye at some point etuuka ekiseera nebeera expensive. Naye omukyala ono agoing an extra mile n'ateekamu n'akasente ke olw'ensonga nti ayagala enkyukakyuka ey'omuggundu. Enkya ya leero akedde kutongoza ttiimu gye bayita Kawenja. Wanika mu comment section ogambe Kawenja kanono nno kapya. Wabadde atongoza ttiimu eyo ategeezezza nti protest vote y'ensonga enkulu gye batunuulidde nga National Unity Platform. Era n'ategeeza nti tuyina keezi ezo ze mumanyi okuli Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje. Naye n'agamba nti tosobola kutuuka ku keeya Kabanje nga keesooka eya Kanoonye togituuseeko. So Kanoonye ke namba limoja eya Kanoonye yankizo nnyo nti without it keeya Kabanje tekola meaning. Emu ku nsonga lwaki I strongly believe nti revolution ye Tanzania yanafuye is after okujjamu opposition leader waabwe Tundu Lissu owa Chadema Abatanzania baagano genda mu kalulu. Naye singa okujjamu Tundu Lissu yayina go ya frontinga abantu ne bamuwa akalulu ate bandirwanye nnyo okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Naye bano bo baagamba tetugenda londa era ne bateekawo embeera yali y'amaanyi. However yatuuka ekiseera nekola ki. Naye no process NUP gyerimu ey'okukanoonya, okukalonda, okukakuuma, then okukabanja eyinza okuba enzibumu era nnyongera okuwa NUP obubonero kw'eno ensonga. Kati wuliriza Nambooze kyakoze Mukono tukomewo. Nti be bayita baani? Bakanoonye. Kubanga twagala kusooka kanoonya. Twagala kusooka kanoonya. Bwe tunaamala okanoonya olwo twogere ku kukalo. Bwe tunaamala okalonda twogere ku kuka. Bwe tunaamala okakuuma twogere ku kukabala. Bwe tumala okukabala tukawerekere kaakati awo tugende kukalangirira. Bwe bakabba tukabange. Naye tosobola kubanja kyotasiga, tosobola kubanja kyotateresa. N'olwekyo twagala tusooke ebirala byonna ffe twabiyimirize Mukono kweza ennyuguta tuli ku kintu eki kanoonye. Kakole ki? Tulina okukanoonya okutuuka ng'ennaku z'omwezi 13 January. 14 teba kunoonya, 15 kukalonda nga tugenda ku stage ey'okubiri kakola ki? Kukalonda na kukakuuma. Kakati bulijjo abantu babayita bakakuyege mu luzungu ne babayita ba campaign agents. Naye ffe mu NUP
tubayita bakanoonya. Bakaki? Bakanoonya. Abalala be bakaki? Kati kanoonya yemmwe avunaanyizibwa okuteekawo olukiiko lw'abantu 10 be bayita bakawenja. Kawenja beba abagenda ne bakonkona njuku ki? Njuku nju. Omulimu guno tugenda gukolera na bwereere kubanga mwe muli okusasulibwa kwaffe okwannamaddala. Asante sana. Olaba abasajja bamala mu nsita emyaka 5 bagamba bayekera bafunanga omusaala. Ffe tetusobola kukolera myezi 2 gino ne tugiwaayo eri eggwanga lyaffe. Mugole waffe ne tumukwatizaako kubanga eri yeesize ffe. Bamuwa ennaku 12 atambule disitulikiti 146. Kwegamba nti ne bwagamba buli nnaku ogenda mu disitulikiti emu tazikola ki? Tazimalaayo eryo ttima. Kyetwava tusalawo nti buli kanoonya wooli gwe Kyagulanyi. Era njagala ove wano ng'owulidde amaanyi ng'ogenda ogamba nti nzaani gwe Kyagulanyi. Ebitali byakusaaga gwe Kyagulanyi. Kyemmanyi tetusobola kutuula bangi bwe tuti ne mubulamu mbega. Naye mbega musaba ekintu kimu oba 2. Wano yogerera ddala byolabye wano toyongeramu ate tobabuulira ebise. Tobabuulirako bitono ate toyongeramu ebiki. Yogera bye tukoze wano kubanga byonna bye tukola wano biri mu maki. Ekirala naawe oyinza okwekuba mu mutima n'otaddayo. Asante sana. Waliwo abasajja Kabaka Herode yabatuma bagende balabe Yesu we yazaaliddwa baddeyo bamubuulire. Bali abasajja bameka? 3. Bajja bagoberera munyenye ne bagamba nti munyenye eyo etulaze nti waliwo omuntu ow'ekitale yazaaliddwa. Ono Herode n'abaga nti mugende mumunoonye bwe mumulaba waali nange mumpite ngende musinze. Naye jjukira nti yali yakalangirira okutta buli mwana yenna ow'obulenzi ali mu myaka 3 n'okukka wansi nga muli agamba nti osanga ajja kuttiramu ne Yesu. Kakati alimba nti mugende mumunoonye mumundagirire ngende mukole ki? Musinze. Abasajja bano bagamba Herode nti kale katugende. Bwe bagenda ne balaba Yesu bagamba nti eryewa Herode tebaddamu likwata. Bakwata ki? Ddala kyovolaba Yesu yawona n'atulokola n'olwaleero gyali mulamu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo bwe mbega ali wano bwe baba bakutumye kutwala mawulire ga kutta Kyagulanyi n'abantu be nkusaba okwate ekkubo ddala togakola ki? Togazaayo. Naye bw'ogwagwa wala n'oddayo totuwaayiriza. Wabula na kino kikulu tubale tusaba oveeyo wano tukubireko mu ngalo. Mazima wotudde weetegedde. Owulira obubi ku mutima. Owulira obubi. Kakati banaye gamba buulire. Omulundi ogwagwa mu kampeyini eyagwa waliwo agasajja ngali wali eseeta ng'abasajja abo bayita mmotoka wali eseeta. Nali mbalwaniridde okumala ebbanga ddene kubanga awo we bakolera wali tewakkirizibwawo stage. Naye nga ntaddewo omugongo nga bwe nkola ne bateekawo stage. Bwe baabalaba nti bantu banamboze Museveni n'akyamawo n'abagamba mbawadde emmotoka drone era n'agibawa ne miliyoni 12. Abasajja ne banvaako era be bakulembera ogenda otematema abaana bange mu kalulu ke twalimu n'oyo kati RDC. Naye olwaleero bwe bakugamba ku balenzi bali oleeteko omubwati tomulaba. Omu mukazi we yamufumita ekiso, omulala bamukuba ecupa mu bbaala. Bonna n'ababiri abasigalawo balinga balalu era wali tebakyaliwo. Esente z'abasajja abo balinga ze basuza ku malaalo nga tebanaziwa muntu. Ne bwe kaba kawala ku kyalo ne keyita akeenaalemu ogenda okala nkasiwuukiridde tekuli akanjula. Mwe mumbuulirewo okwanjulako mwabaddeko. Mwe tunula ku kyalo ewammwe ogambe kyakawala kawali kawagira enaalemu nalabye akanjula. Bino ebintu bino bye mbagamba sibatiisa mbabuulira mazima nga mami wammwe. Engeri sente zino ze ziriko omusaayi gw'abantu
nti zibbiddwa zibadde za ddagala abafu bali magombe bakolimira buli aziryako laba bakuwaddeko 15,000 zitadde mu nsawo yo zisse ezizo zonna oleesa amaziga mu njuyo nagende seeta nembuuza tibananga abaali wano balagawa nembuuza abali mu biroole nti mwe temwazirya mwegomba bali abazirya ne bagaa nti ate honaleko tukoze eki nze nina kuno abantu bemmanyi nga baali basajja bagagga kwaliko omu ye yatusooka wano mu opposition nga buli weekend agenda e Dubai agenda ku Lwakutaano n'atikka ebintu n'akomawo wano ku Mande ne ku Lwokutaano olujja n'addayo ng'omusajja oli ennamba y'emmotoka eriko gy'avuga olwaleero musajja musiraamu naye ate kati bamugamba maneja w'akafaamu ka mbizzi z'akatumba Wamala omusajja yali omugagga yaggwamu mbabuulira muntu kyali mu NRM gwe weegomba gwe batunuulira abo ababeera omwo nga beeyisayisa ne NRM mbuulirayo omu gwe weegomba gweoyagala kati ogenda olya essente ofaanane kyokka ogenda n'olaba ffe tubeera wano nze ndi mubaka wammwe wano mbeera wano ne matira omusaala gwe mumpa naye ndi bulungi nnyo okusinga abantu bangi abeetutte mu NRM eno twalina wano omubaka Lwanga ow'enjeru twamugyawo awo ku Kyennabuti ng'asiibawo nammwe si kyekyo naye Lwanga bukyanga agenda mu NRM atambula akuttoka bw'ati n'olwekyo bannanyabo ne bassebo abali wano njagala babuulira nti mu kalulu ke tugenda pulezidenti waliwo abantu abamu baga nti pulezidenti yatugamba nti sente tuzirye bazanyire ku lubuto naye tebazanyira ku bwongo naye nakyo kigendangamu ng'oweegendereza ennyumba emu tekulemanga kwewala tolyangako mutoyi si kyekyo kyo kitegeeza nti wasobola okubaawo ennyumba n'otagiryamu sente ezo ze babawa zifumitirize ne bakuwa 5,000 buli mwaka 1,000 olwo balamu buli lunaku bakufugidde sente mmeka kyokka oli asigala agamba nti yakuwadde ne mulaba nange omubaka atabawa sente mu kalulu ate mutunule engeri gye mbakolera ng'akalulu kawedde kubanga nze bulijjo mmanyi nti nze nina ebbanja bukyanga nzijja wano nkoze ekintu ekyalema ne gavumenti okuteekawo ambulance etavaawo buli lunaku okumala emyaka gye mmaze gyonna mu palamenti si kyekyo kyokka naye ekikolwa kyange kye nakola nga mumpadde omukisa kyakyusa Uganda yonna kati buli mubaka wa palamenti agula ku ambulance ekyo kyebagamba okubeera ne influence n'okyusa ebintu si ku kyalo ewamwe wokka naye ne mu ggwanga ki omubaka wa palamenti abeera wa ggwanga lyonna genda ne mbawulira nga babalemaza kati omubaka oyo kiki kyabagulidde abantu ne batandika n'okwogera ebintu ebitaliimu banange munonde nabagulira amasowaani mulirengako nga mufiiriddwa tuyagala kufa twagala kufa essowaani zino ze bayimba dazini 1,000 ezo za meramayini bagamba dazini y'amasowaani wali mu katale eggula 1,000 ki zesowaani 12 buli emu teweeza na siringi meka 1,000 naye omuntu n'azireeta ku kyalo n'ayagala abagambire okwo nti munsindike mu palamenti n'olwekyo mbakiikirire nze nagamba wakirindeko okuwa amabugo n'ennwana ku kuwonya obuki obulamu mwe ababoodabooda mmwe olwaleero tekinnakugwako naye jjukira munno bwe twaddusa okutwala mu ddwaliro ng'agudde ku booda waliwo ekirala nagenda okulaba ng'ate munsaba ambulance tutwale abafudde neŋŋamba ate bwene beetutte omufu ate ne wabaawo omulwadde ye ekirala bwe netandika otwala abafu abantu bajja gitya kyenavangula emmotoka ate nange gye sivuga Land Cruiser neŋŋamba eyo yakutwala batuvudde ku maki mbatutte bannammwe e Kabaale mbatutte bannammwe eyo mu Eastern Uganda kubanga ffe mu mukono wano ffenna abasinga tebatuziika kuno tuli bazzi twajja kukola ki kino kibuga ky'abatambuze ebintu ebyo biyimirizaawo mbikola ku lwammwe naye saagala musinzire okwo mu mpa akalulu eyo nnyongeza emirimu gyenkola gyegiri emirimu egyafekitinga kye bayita police enkola za gavumenti
nti lwatuuka olunaku lumu omukazi Kajina n'akola etteeka erigamba teri muntu yenna mu Uganda ajja kukolera mu Road Reserve okuggyako nga Yunula yemukkiriza. Nze olwakisomamu ne mmanya nti bagoba mmwe kubanga mmwe buli wali stage yammwe ki Road Reserve. Nengenda mu Parliament nenkola petition kubanga Parliament yekola amateeka naye ewa ebitongole ebirala obuyinza okukolayo obuteeka obutonotono bwe bayita statutory instrument. Kati bali bayisemu eyo statutory instrument bagoba abantu baffe bonna nga bwe mmanyi abakolera ku kkubo abasiika chapati abakyala bookya kasooli mwaba bodaboda abantu banga batunda amadirisa amooke ebyo byonna abanasale beds. Naye nze mu Parliament nagenda kulwanyisa tteeka eryo nga mutima gwange ninamu mwab'emukono naye bwe nali wangula lyayamba mu Uganda ki lyavaawo mu Uganda ki yonna. Asante sana. Basebo ne banyabo abantu ajja kujja gambe mu Parliament mbadde njogera mugambe wateesa ki kubanga osobola okusituka n'oyogera ebigambo gamba mu Parliament ne bakuwandiika wali nti ayogedde naye naye wateesa nsonga ogererangako wadde ku kirediyo kino eky'omukatale ekyekizindaalo naye nga naye agamba ali awo bakiikirira mu lukiiko lwaki lwa ggwanga eyo giteeke wali etunulene. Basabo ekintu ekirala nze kye nakola kye neenyumirizaamu ate saamala babuuza kuba nalowooza nti bwe naababuuza mujja kuŋŋaana. Omulundi guli we mwajja okumpagira nagendanga okulaba nga buli muntu alina ebbaala mu nsawo. Nga buli muntu alina ebbaala mu ki nsawo. Ye gavumenti tefaayo naye nga mmwebe battattanye omulimu gwa gavumenti. Nange nze nnyini tulejuleeti mi nange nze nnyini okunkomaako nenga namboze ekyo tokikola kijja kukusaanyaawo. Naye bano abasajja olw'okuba bo baagala musolo nti buli kawala gikoogula ak'essiringi 5 mu butuufu kaba ka 350 siringi 15 ziba zaaki za musolo. Kati ye tafaayo nga munywedde. Ate ye Museveni amanyi nti buli we mutuula mu bbaala ne mugula eccupa ya lusinze ya Uganda walagi ono n'aleeta akagirasi n'ono n'aleeta ne mutuula ne munyumya nga we munya kawala